Lwasa yansaba ebintu byange neŋŋaana oluvannyuma okuba nti yalemererwa okuba nti aweza ssente ze namusaba yagenda mu maaso n'okuba nti adipostinga emitwalo 15 ate nga namusaba obukadde 2 byesudyasudya n'agenda ku midiya nga nvuluga n'okunvuma talina kyaŋŋamba. Bad Black asobodde okuba nti exposinga omugagga Lwasa bw'ataddeyo enamba ze ku social media platforms okuva ku Twitter, Instagram, Facebook era nga ebigambo bya Lwasa ne Bad Black bikyagenda maaso n'okuba nti biranda. Ennaku egenda maaso n'okuba nti eruma bannayuganda especially bakyala ba Lwasa nga bagamba nti Lwasa kiki ekyamagaza Bad Black. Bad Black avudde n'agamba nti ze siri victim waako kantu koyo ako kasolida akatono agenda maaso n'okuba nti ampisaamu amaaso n'okunvumaavuma naye ng'ate ekituufu akimanyi neno leero ebyamakambyase osobola okuba nti otegeera nti abantu bakuuma bwino tulina evidence era nga tolina kyogamba gwanga gwe Lwasa alina akantu bwe katyo. Bad Black aleese bwino Lwasa yansaba ebyange neŋŋaana nga taweza ssente ze namusaba. Lwasa agenda mu maaso n'okuba nti aswala era nga Bad Black awaswanda muliro agenze mu maaso n'okuba nti ayasa ebyama nga birina okuba nti bibeera bitugenda okuba nti tukutuusaako ne malala. The boy is so tender, made in Uganda, every on girls agenda. Wycliffe Tugume, Wycliffe Tugume aka Chireka Boy aka Mpaka Records Boss aka The boy is so tender. White Panda yafunye diru ya bukadde na bukadde mu banka emu era nga agenda kuba nti akola kye bayita jackpot 5x5 jackpot mpola mpola asobola okuba nti obolyawo kufuna akasente mpola mpola naye agende mu maaso n'okuba nti eyagalako banka ki eyagenze mu maaso n'okuba nti ewa White Benda omulimo era nga White Benda eranga White Benda obanga White Benda agenda kola mulimo ki byetugenda okuba nti kutuusaako olwo naawe osobola okuba nti obyefunira Centenary Bank yafunye sente White Benda era gatugenda mugagga naye nga ate mugakulembedde olwaleero giga Bad Black. Bad Black ayasiza ebyama bya Lwasa nga bavudde n'amutegeeza nga bwe yalemererwa okuba nti asasula sente obukadde 20 okusobola okuba nti amumwako ekiro kiramba. Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti adipostinga emitwalo 15 ejyamu lemererwa ekitegeeza nti balance yali abukadde 19 mu emitwalo 785 mu mitwalo obukadde 19 mu 9 oba mu 5 I think something like that I think something like that mitwalo 15 zokadi ya depositingako so mathematics geno mugatta katosoko okulenti olaba bukibe babitambula wetogerera yebyo tukwaniriza ku mukutuga fye mugazo kumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amenyedde Robozi Bamutantambi Jimson ambaano ekibwa Maxud Junior webale kwanti otambula nafa kusubscribing okuba nti otwesiga n'okuba nti obuulire otuusamu obwesige webale kuba nti otufula namba moja katukutuuseeko ebintu nga birina okubeera. Kyanaku nnyo nti abasajja abakulu bagenda maaso n'okuba nti basoza famire zaabwe n'abaana. Kyanaku nnyo nti abasajja bali desperate nnyo okuba nti bayonoona ssente zaabwe zibakolera okumala ebbanga mu bamalaaya. Kyanaku nnyo nti obaolyawo abasajja abamu bagenda maaso n'okuba nti tebamatira bagenda maaso n'okuba nti obwenzi bubasingira ebintu ebisinga obungi bagenda maaso n'okuba nti baswaza ensi yattu Uganda bagenda maaso n'okuba nti basasanya obusegwe era bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo baswaza abantu baabwe abaagalwa baabwe mu bakazi ab'enjawulo. Kyaddaaki bukyanga Lwasa yeefuula muzira. Bad Black amaze n'amuyingira era ng'alinako obwino gwaleese olunaku lwaleero gwe tugenda okuba nti tukutuusaako. Lwasa amaze omwaka mulamba ng'ali mu mawulire era nga ensonga emuteeka mu mawulire sindala wabula ye lw'abakyala obaolyawo bagenda mu maaso n'okuba nti ayagalako n'okuba nti asuula. Lwasa yavuddeyo ne bateekayo listi ey'abakyala be yagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo asaba akaboozi n'okukokonyaku era nga mu bakyala mulimu abakyala bangi mulimu abayimbi ab'enjawulo kuliko simanya kuliko Maureen Natume kuliko mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ray oba Precious Remy kuliko TV presenter omulala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi kuliko omukyala amanyikiddwa nga Angel kuliko abakyala ab'enjawulo bangi bobolyawo bagenda mu maaso n'okuba nti asaba ensonga z'omukwano. Bino byonna bifuluma nga Lwasa obolyawo amaze okuba nti ayawukana ne Diana Nabatanzi bagenda ne bavaawo nnyo obubi ne bagenda mu maaso n'okuba nti beevumira ddala era nga ekintu kyagenda mu maaso n'okuba nti kitabuka newankubadde nga yagenda mu maaso n'okuba nti alumba Diana bagenda mu maaso n'okuba nti basirika era nga abakyala ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okuba nti babiyingiramu. Now sex step ya Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti efuluma era nga akatambi kano kalabikiramu nga Lwasa alinga ali ku kitanda
ky'omuntu omu ng'amaze okuba nti afuna oba ng'amaze okuba nti yeesanyusa ng'awujjaddemu, omukyala asobola okuba nti akwata ka vidiyo n'asobola okuba nti aka exposinga ku internet ne bitambula, era ng'omukyala amanyikiddwa nga Bad Black yavaayo n'amulumbira ddala n'agamba nti yasaasira Diana Nabatanzi era Diana Nabatanzi muzira kubanga oyo omusajja akantu kalina mbu ako tekasobola kuba nti obalyawo kamatiza ng'agamba nti ne mutabanyiwe ne mutabanyiwe Jona nti amusingira ddala era mbu yeebaza Mukama Katonda olw'okuba nti basobola okuba nti bataasa amuweera mutabanyiwe Jona akantu akasinga akalasa ku myaka emito bwe gityo. Waneno Lwasa yavuddeyo n'agamba nti Bad Black y'omu ku bantu abatalina makulu era nga y'omu ku bakyala oba oliawo batasobola kuba nti ayagala, era nga Lwasa yavaayo n'avumira ddala Bad Black ebigambo ebisongovu n'agamba nti oyo omukyala tategeerera ddala obwamalaya bwamumalamu era nga oba oliawo ye malaya yadiba takyalina mulamwa yadde ddala mpolampola. Lunaku lwa leero omukyala mukulu amanyikiddwa nga Bad Black asobola okuba nti aleeta bwino. Bad Black asobola okugjayo screenshot zebayita eza mobile money n'enamba ya Lwasa ng'asindika emitwalo 10 ku simu ye mpolampola ng'amulumiza okuba nti oba oliawo yagenda mu maaso n'okuba nti amusaba akaboozi mpolampola, era nga oba oliawo Bad Black yagenda mu maaso n'okuba nti akyajinga omusajja ono emiliyoni 2 okuba nti besanyusaamu omusajja n'aferinga okuba nti adeliveringa emiliyoni 2, era nga obuzibu bwaviiraawo ne butandikiraawo ne batandika okuba nti oba oliawo bafunamu obutakkanya. Bad Black agamba nti Lwasa yasobola okuba nti amutuukirira n'alema okumala ebbanga okuba nti oba oliawo bakituukako kibalina okuba nti beetuusaako mu nsonga z'omubuliri, era nga Bad Black avuddeyo n'agamba nti nawona nnyo okubeera victimu w'omusajja ono Lwasa kubanga ate bw'agenda mu maaso n'okuba nti ajogerako n'okuba nti oba oliawo anvumirira n'okumanyira. Lwasa ayagala nnyo relevance mu bantu, ayagala nnyo amawulire og'okweteekawo era ng'agenda mu maaso n'okuba nti yesudiya. Avuddeyo n'agamba nti Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti ansaba akaboozi ne mukyajinga ssente emiliyoni 2 n'aferinga okuba nti azireeta, era nga olutalo lwe lwava Bad Black agamba nti bambi Katonda yannyamba nesibera victim wako kantu mbu akantu kaako solido ye mbweringa yankukunye mbutewerera ddala. So omusajja agenda mu maaso n'okuba nti yesudiya byabwerere. Bad Black avuddeyo n'asaba Lwasa okusobola okuba nti agenda kumubakojja nebasinga bamubulire oba oliawo afunire ku ddagala asobola okugaziyaako akantu kaako oba oliawo abakyala basobola okuba nti baterera mu maka. Avuddeyo n'agamba nti bakyala ba Lwasa wabula ab'omu maka balina ennaku. Omusajja bw'atyo agenda mu maaso n'okuba nti asabiriza okuswaza abasajja abakyala bw'atyo tasaanidde kubeera naye. Lwasa yavudde n'agamba nti Bad Black oyo talina kyamugamba, nti Bad Black tasobola kuba nti amwebakako, tasobola kuba nti adreaminga nga alina Bad Black, wabula ate Bad Black agenze maaso n'okuba nti approvinga nti ate Lwasa yes yatasobola kuba nti abeerawo, atasobola kuba nti asustaininga n'okuba nti amaintaininga omukyala w'ebbeeyi nga Bad Black. Wano n'olutalo lukyagenda mu maaso era nga bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti ebyogera. Nkugambye nti Bad Black aleese bwino n'agamba nti yansaba ebyange n'eŋŋaana, era yavudde n'agamba nti gwe Lwasa mu bantu bensobola okuba nti oba oliawo ndootako, gwe sobola nakuba nti nkulootako, sobola nakuba nti nkuteeka mu matu gange, tosobola kunsembererako kubanga oli musajja munaku, oli musajja mukopi, oli musajja ali awo ataweera n'obusajja butebuwera. Asobola olwekyo genda otereza obusajja bwo olyoke odde ewange oba oliawo nsobole kuba nti nkutuusaako n'ekirala n'esente tolina nakusaba sente nezikulemu kuba nti otuusa, so lemera mu bunaku bwo. N'amalala musician White Bender yasobodde okuba nti afuna ebyobugagga oluvannyuma okuba nti yes gye bayita Centenary Bank yasobodde okuba nti omuwa omulimu ogwa ambassador agenda kuba nti akola promotion ya myezi 5 giyite jackpot 5 jackpot 5x5 jackpot, era nga White Bender campaign negenda gitambuza okumala emyezi 3 ng'atambulira ku social media n'ebintu by'okugenda mu maaso n'okuba nti bikola. White Bender wafunidde deal eno nga kata album manyikiddwa nga kirawo eriko oluyimba obanga ino olufutse ettabu ensonga eno era nga kiriyo oba oliawo oluyimba luno lugeze mu maaso n'okuba nti lufunisa ssente empitirivu dala boys otenda okuba nti yeyagalako. Byebimu ku ebyo bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Nakujjukiza nti Bad Black yavuddeyo n'agamba Lwasa nti nedda boy yes tolina kyongamba, ebyama n'abikuba ku table nga Lwasa amusaba, Lwasa okumusaba Bad Black namukyajinga ssente. Omugagga Lwasa n'alemererwa okuba nti abweza ssente ezo, kwe kugoba embwa era nga wetogerera Bad Black agenda mu maaso n'okuba nti yeesanyusa, agenda mu maaso n'okuba nti
nti akola ebintu ebyenjawulo agenda mu maaso n'okuba nti yabya Lwasa avuddeyo neyegaana ebintu ebyenjawulo naye ng'ate Bad Black leero aleese bwino byebyo bampita Ntambi Jimson.